yes. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine nabwekityo azemu okubantanyiza Edirisa Musuza Kenzo bwakkiriza musajja mukulu amanyikiddwa nga Gulunedi okuvayo kumukola ebintu eby'ettabo mu kamera mu video yaabwe emanyikiddwa nga Feeling. Yes, ffenna tukimanye nti obuseegu bugenda mu maaso n'okweyongera mu ggwanga era ng'oba oliawo ennyimba esinga okubeera opportunity ze zikyasinzira okuba nti zitreninga ku YouTube kogata ne bw'otunuulira kogata ne mu Uganda ey'enjawulo oba mu nsi yonna. Najjukira kayimba bakayita akomale bakayita Put It In Infinity. Akayimba ako bakayita Infinity komale, kayimba kabuwemu nnyo kagenda maaso n'okuba nti kakwata wano Ashao na Bania Flavor oba Mr. Flavor yagenda maaso n'okuba nti akola tune e Uganda eyagenda mu maaso n'okuba nti ekankanya mpola mpola ne bane Uganda emboko lwagenda mu maaso n'okuba nti lukwata ennaku zino oluyimba olupya oliko baluyita Feeling, not because nti lwali lwa buseegu nnyo in audio wabula video. Lydia Jasmine yasazeewo okuba nti yeekoleramu ebintu eby'ettabo ebyalese bana Uganda nga bawuniikiridde. Oba oliawo nze omu ku abo abagambye nti paati eyo singa clip eyo either bagijjako oba oluyimba tebaluzannya ku TV kubanga oluyimba mu kusooka lunyoma bulungi, video nungi. Waliwo Lydia Jasmine ne Gulunedi bwe babadde bazanyiranga Blue Movie ne yeebaka n'abanga bamuyingira. It was so sexual thing and like that is sexual harassment. Muffe abantu abakulu ate nga mu baana abato ebeera sexual trauma. So nolwekyo ngenda kukubira omulanga mwena abakola Aroni on the set, if you're the one yakoze bogus concept eyo ngamba nti you're fake because oluyimba olwo lwabadde lulungi nnyo naye mwalononye mpola mpola. Kenzo munyiivu olwa Lydia Jasmine engeri gye yagenze mu maaso n'okuba nti akwata mu ggulu nejjukira nti enswa za Lydia Jasmine kitegeeza okuba nti mbu Musuuza yagenda mu maaso n'okuba nti azikwata mpola mpola okusobola okuba nti aziya n'aziwomerwa era nga love egenda mu maaso oba oliawo n'okuba nti ebatwala sipiidi yiriyiri ng'omukwano gugenda mu maaso n'okuba nti batta abalala bagamba nti Gulunedi official tasobola kuba nti yabuuka Lydia Jasmine omutezi w'obunyeebwa ate nga n'omutezi w'obunyeebwa tasobola kugaana, atasobola kubuuka the baddest sharpshooter in the country amanyikiddwa nga Gulunedi official mpola mpola. Now straight away byebimu ku ebyo bitambula bitugenda okuba nti tukutuusaako oluno soko omanye lwaki Kenzo yanyize mpola mpola oluno soko otegeere then tusobole okuba nti tutambula ffenna. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya n'eddoboozi bamuta Ntambi Jimso. Rich Boy Maxudi Junior webala kuba nti otambula nange Blood webala kuba nti ozikiriza muno okuba nti ompa obodde bono ogamba nti n'okutambula ne Jimso Rich Boy olwono tusobole okuba nti tubituusaako amawulire ageesigika okuva mu nsonda sigika mpola mpola. Wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine nabwe kityo yasobodde okuba nti akola ebintu ebyesiitaza mu video emu mu video emu kogata yes ne muyimbi munne amanyikiddwa nga Dewis Ndogwa aka Gulunedi official. N'abantu Lydia ne Dewis basazeewo okuba nti batuwemula mu video eno empya wano nno basobodde okuba nti baactinga as if they were playing sex oba Blue Movie in that video era nga video eyo yaleetedde abantu bangi okwesisiwala especially abantu abalina abaana abato mpola mpola. Kino nno kyasobodde okuba nti tekinyiiza ku bantu bonna abatekinyiiza oba oliawo abantu abalala wabula ne mukwano gwa Kenzo nfanfe omukyalo oyo omusajja oyo amanyikiddwa nga Edirisa Kenzo Musuuza yagenze n'okuba nti anyiiga ng'agamba nti omukyala we basobodde okuba nti bamukwata bubi mpola mpola nono ne batooka batandika okuba nti bamunyumirwa mpola mpola ate nga n'amukute tafaayo. Kenzo ne Gulunedi I think balinamu omukwano yadde nga si nnyo ddala. Mujjukira saga yawano African Fest eyo Kenzo yagenda ne Gulunedi official e Dubai ku One African Festival mpola mpola era nga ebyavaamu mwabira bamagi
Nalongo Magi yavayo n'atubuulira nti Harmonize n'omukulu amanyikiddwa nga Musuuza beekola ekigenyi ku Grenade Official. Simanyi oba yabijjawa naye byebyo. Kenzo si musanyufu bambi, nsuubira mutuufu kuba enswa ze bazikwata bwe batyo. Ekitiibwa mye aya katukomewo mu episode eddako.